Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Musiye mteyo baganda baffe abatugobera ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media Uganda. Nate tukomyewo ne programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ebeerawo buli Saturday. Ebibuuzo byammwe mubuuziza mu wiiki, tufuna omukisa seeka abafunye obudde n'anukula ku Saturday. Amannya ya Ashafu Birungi. Seeka tusaba abasiraamu bano batolereko okusalamu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبوليز Rawda Islam Media nemikutujaffe tubabuuza konti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka tugendedde direct mu bibuuzo byaffe. Era ekibuuzo ekisooka Mama Abdurrahman abuuza nti akkirizibwa okwetega mwami we nga bali ekyeggulo oba ekyemisana batase adabu za kulya. Talina buzibu bwonna, mwetege kasita abeera nga bbaawo. Buli kyonna ekitegeeza okwetega kikole. Mama Abdurrahman, kyanso giina yonna ebbanga ly'onaamala nga weetegedde awatali bantu balala ng'abaana. Oyinza okwetegerawo ali abaana ate ne tukola ki, ne tuseeguula abaana baffe. So tugamba tutya? Tugamba nti weetege nga bw'oyagadde, naddala mu kisenge kyo weetege kyeggulaawo, weetege nga bw'oyagala insha Allahu taala. Kirimu n'empeera simu. Kirimu empeera. Kuba ibaada buli ekigiyongera ebirungo mu sunna zaakyo gikyongera mpeera. Kati ibaada y'okugenda mu nsonga z'obufumbo, buli kyonna ekigyongera ebulungo n'etambula buki bulungi, khalas owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akuwaamu empeera era agyongeza empeera. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Seka tweyanziza. Seka ekibuuzo kyaffe ekiddako onaabuuza nti sitati n'okuliwa asooke ekikubi bibiri. Ebigambo by'abawalimu bingi. Sheikh waffe Ibn Uthaymin yalaba tusooka ku usiiba sitati olw'ensonga nti erina ebbanga ttono ate Ramadani erina ebbanga ki ddene. Abawalimu abalala balaba tusooka kuliwa olw'ensonga okuliwa kwa tteeka, ate sitta yaki ya sunna. Sitta ya sunna. So tumugamba muganda waffe oba mwannyinaffe asooke kuliwa kubanga wajihiya abantu abagamba okusooka okuliwa obujulizi bwabwe bw'amaanyi nnyo. Kubanga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala singa omuntu afa nga abadde alese Ramadani ennaku ze yalyamu, Allah amubanja. Ate bw'afa ng'alese sitta, Allah tamubanja. Yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man maata wa alayhi siyam, yenna afa nga abadde n'okusiiba okw'etteeka ng'okwo, saama anhu waliyuhu, libeera bbanja era abantu be bamukole ki, bamusiibire. So tugamba tyatandikire ku kuliwa alyoke asiibe ki, asiibe sitta min Shawwal. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kiriya yagaa nti man saama ramadana, yenna asiiba Ramadani, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, oluvannyuma n'agobereza. Kati gwe tonnamalayo Ramadani, kati ogoberezaako biki? Ramadani tennaggwa asla. Nabbi yatugamba man saama Ramadana, onaafuna otya omwaka nga Ramadani tennaggwa? Sooka omalirize Ramadani olyoke ogoberezeeko sitta min Shawwal. Wallahu taala a'lam. Naam, Seeka tweyanziza nnyo. Ndowooza muganda waffe ekibuuzo kitegedde. Seeka omubuuzi waffe owokusatu abuuza nti singa Allah mu lubuto atuwandiikako nti nja kuba mubbi, byonna byonaakola ebikyamu. Kati abuuza lwaki amubonereza ate nga yabimuwandiikako.
nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe batwe bakimubuuza nga bwakibuuzizza nabbi yagamba nti inna ahadakum la ya'malu amala ahli aljanna, omuntu asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana nabeera nga agikola akabanga konna nga la yabqa bainahu wa bainaha illa ziraa, watasigalawo okuyingira ejjanna okuggyako omukono gwe. Thumma amala bi'amali ahli nnaari, nakola omulimu gw'abantu b'omuliro fayadkhulaha, nagukola ki, naguyingira. Oba fayasbiqu alayhi alkitab, nga bamuwandikako nti wa muliro. Fayamalu bi'amali ahli nnaari, nakola omulimu gw'abantu b'omuliro nayingira omuliro. N'abagamba nti n'omulala la ya'malu bi'amali ahli nnaari, asobola okukola emirimu gy'abantu b'omuliro hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa ziraa, ne watasigalawo okuyingira ejjana, okuyingira omuliro okuggyako mukono. Fayasbiqu alayhi alkitab, nga bamuwandikako nti wa mujjana. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, nakolayo omulimu gw'abantu b'omujjana. Fayadkhulaha, nayingira ki, ejjana. Asahaba bamubuuza nti falima na'malu, lwaki tukola? Nabbi n'abagamba, era naffe nange kyembagambye, amazaalibwa birthday party ndowooza kyategeeza. Okusooka kwa byonna baddeyo kye bayita mu Busiraamu teriyo birthday, kubuza nti tukuza amazaalibwa. Ate bano bo kye bakola na birthday ti kale yakola kyekyali badde kiri ekisooka, naye ate yakikola mu format endala nnyo. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lunaku lwe yazaalibwa, naye bano bakuza birthday ti ennaku z'omwezi. Kasita bagamba ffe tukuza lunaku, ate olunaku olwo tulusiiba buki, lusiibi. Akikola aba ayawukanye ku sunna entuufu. Oli bw'abanga yazaalibwa olunaku lwonna n'asiiba, aba akutte sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So asiibyemu yasinga. Twewaza abantu okuzuulira ebikolwa ebyo si byaffe, by'Abakristo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, mugenda kugoberera ebiyisayisa by'abantu ababasookawo. Zira'an bi zira', shiburan bi shiburi, genda kubagoberera mukono ku mukono, luta ku luta, kigere ku kigere. Hatta idha dakhalu juhura dhabi, hadithi ya Muslim, tusa banayingira mu kinnya ky'enswasa, kharbin, nga kyakubazikirira. Fadakhaluhu, nabo bagenda kukola ki, kuyingiramu, bagenda kuyingirayo. Hatta idha dakhalu juhura dhabi, tusa banayingira mu kinnya ky'enswasa, la dakhaltumuhu, namwe mugenda kukola ki, kukiyingiramu. So ne kibeera nga abantu tugenda kugoberera nnyo Abakristo n'Abayudaaya. Nabbi yabuuza nti, bamubuuza nti alyahudu wannasara ya Rasul, otegezaamu Abakristo n'Abayudaaya? Binaga nti faman, batabeera abo mulowooza be baana. So twewale ebintu ebikolokolo ebyo. Kafaana ma jaa bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam byeyajja nabyo bitumalira. Ebisigadde tubyewale. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Seka ono omukyala yabuuzizza ekibuuzo kye, yakireese bw'atyo, n'agamba nti lwaki gy'asobola okusoma ng'ali mmere n'omulwadde, obulwadde obwo ne butasobola mmukwata. Edduwa gy'asobola okusoma ng'alina omulwadde, obulwadde obwo ne butasobola mmukwata, ng'alya. Asabe busabe Allah mutaasa ekirwadde ekyo. Edduwa gy'asobola nti Allahumma inni a'udhu bika min tilka almarad, Abu Samma bubeera nga obulwadde bwa AIDS, Allahumma inni a'udhu bika min al-AIDS, mu lulimi lwe, Allah nkusaba ontaase siriimu. Obanga ekirwadde kya COVID, Allahumma inni a'udhu bika min al-COVID, Allah nkusaba ontaase ki, COVID. Kati saba Allah akutaase ekirwadde ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man ista'adha, omuntu yenna singa yeekingiriza eri Allah, a'adhahu Allah, awekitiibwa Allah mukingiriza. Abantu basaba bitonde birala gyebeekweka, beewogoma mu shaitaani, naye gwe n'osaba Allah, Allah nkusaba ontaase, Allah akutaasa insha Allah ta'ala. Koze edduwa y'agalwadde gonna, Allahumma inni a'udhu bika min al-judhami, min al-barasi wal-judhami,
wa sayyi'il asqami nabbi sallallahu alaihi wasallam yajigirizanga Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal juthami wa sayyi'il asqami duweyo tujye kwate kunyo insha Allah ta'ala. Barakallahu fi barakallah. Seeka kino ekibuuzo olaika gojjo kitegeera mu ngeri yajja kireese agamba nti nabbi ki yali yeebase mu muzikiti nawulira amukoonako ku bigere namugamba z'okuga oba wali okiwuliddeko ekyo? nabbi namukoona ku bigere? No, waliwo eyamukoona ku bigere abuuza nti ani yamuzuukusa nga amukoona ku bigere? Sikimanyi. Barakallahu fi sikimanyi. Abuuza nti omwana w'obwenzi akkirizibwa bamusalira akiika oba nedda? Fama dhambuhu, yakola zambi kyobutamusalira akiika. Omwana w'obwenzi alinganga sairul abna, alinga abaana basigadde, wabula ono yeeyita kitaawe gwe tugamba nti sebo si mutabani wo era si muwalawo. Lwaki tewamuzaala maki mateeka mwana wa mukyala naye bamusalira akiika? Ani amusalira? Maama we. Oba tamusalidde abasaidi ya maama we bonna bamusalira. Oba tebamusalidde ani amusalira? Ene guardian. None yeeyita kitaawe asobola omusalira naye nga tamusalidde ngaani nga mutabani we, wabula amusalira ng'omuntu wa bulijjo oba nga amulabirira. Barakallahu fiikum. Barakallah. Ono omukyala agamba asaba muwabulamu. Yagamba yafumbira omusajja n'asanga ng'omusajja amusamize n'amugamba asiramuke, omusajja n'agaana. N'ayita n'omuwalimu w'ekitundu era n'asigala ng'agaanye, ne mugamba ate era n'agaana. Kati n'agamba yatuuka ekiseera ye n'atambulamu, naye omusajja ono amusaba ono omukyala, omusajja asaba omukyala amuddiza amahale ge, naye omukyala agamba ye yagenda bugenzi n'ebintu bye bisinga omusajja ye yabisigaza. Lwaki aba amusaba amahale? Asaba mutangazaamu kaawo. Akati kusooka kwa byonna amugamba amuwe ebintu byamuddiza amahale ge. Amuddiza amahale ge, tanywerera wa mushiriku yadde olutemya lw'oliiso ng'amaze okutegeera nti musamizi. Fere tunywerera wa bashiriku. Allah yatugana wala tankihu almushirikati hatta yu'minu, temuwasanga abashiriku okutuusa nga bamaze okukkiriza. Wala amatu mu'minatun khayrun min mushirikatin walaw a'jabatkum, omukyala nga muzaana nga mukkiriza yasinga omukaafu omushiriku newankubadde nga abalabikidde bulungi. Wala tunkihu almushirikina hatta yu'minu, temufumbizanga abaana bammwe abashiriku tusanga bamaze okukkiriza okuva mu bushiriku. Wala abedun mu'minun khayrun min mushrikin walaw a'jabakum, n'abaddu omusajja ng'akola buddu nga mu busiraamu yasinga obulungi fumbirwa oyo. Bw'oba omwana wo naye nga tomuwadde mushiriku walaw a'jabakum, newankubadde nga gw'owulira akulabikira bulungi. Allah aga nti ulaika yad'una ila nnar, omusajja abashiriku n'abakaafu batwala mu muliro, batukoola batwala mu muliro. Abaana baffe tubazaalamu bagenda bakoola batwala mu muliro. Wallahu yad'u ila aljannati walmaghfirati biidhni, ya Allah akoola tutwala mu jjana nakusonyiyibwa. Barakallahu fika. Barakallah. Seeka ono abuuza ekibuuzo kye ng'agamba asiiba, aleeta nniya y'okusiiba enkya oba lunaku lwa sunna oba faradha, naye ye talya ddaaku. Okusiiba kwe kutuufu oba nedda? Asiiba naye talya ddaaku, la baasa bihi. Kusiiba omuntu bw'abanga asiibye kiri mu sunna okulya ddaaku. Bw'abanga agiridde aba ataddewo enjawulo wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abakristo. Naye bw'aba talidde okusiiba kutuufu, wabula aba asubiddwa mpeera za kulya ki? Za kulya ddaaku. Amakulu okusiiba kwe kutuufu naye asubwa mpeera za kulya ki? Okulya ddaaku. Wallahu ta'ala alam. Seeka ono agamba alina mukwano gwe yagwa mu nsobi n'agenda n'azaala omwana mutali musiraamu, mukyala atali musiraamu,
bwe bamaliriza n'atuuka ekiseera nga tasobola kubeera naye ng'alina okukyusaako ku kitundu, naye kati ajjira akaseera n'asindikayo obuyambi era oluusi n'ajja n'asulayo. Agamba nti obwenzi abukola yeegasse naye oba n'okumuwa obuyambi aba akoze yazaala omwana amuzadde musajja mukyala atali musiraamu. N'atuuka ekiseera ndowooza omulimu gwe gwamusengula mu kitundu, mukyala n'amuleka n'omwana. Kati adda oluusi abasindikira obuyambi, olunaku olumu najja n'abeerayo. Kati agamba aba akoze zina. Aslan kyeyakola ekyokubeera nga yeegatta naye n'azaala omwana oyo zina, nawano wennyini bw'abeerayo n'asulayo nayeegatta naye era obubeera bwenzi bwennyini pyuwa. Waba teyeegasse naye muqarabatu zina aba asemberedde obwenzi. Ekyo Allah kyeyatuziyiriza ddala, yatugaa nti wala taqrabu zina, temusembereranga obwenzi. Ekirala, omwana okumulabirira. Omwana osobola okumulabirira kubanga ye talina musango, naye okumulabirira omulabirira ng'owola si mwana wo. Omwana wo obwenzi tabeera wa musajja, olw'okuba nti tutya nti omukyalo oli ayinza omutwala mu ddiini ye, mulabirire omwana akomewo ye ku ddiini, talina musango. Wallahu taala alam. Seka tweyanziza nnyo. Sekoona bamuyita Nyanzi Juma Kiwatule, agamba asaba mubuulirako ku sunna z'osaala Allah n'akuzimbira lubiri mu jjana. Nabbi yagamba nti man salla 12 raka, muntu asaala raka 12 dakhala, yagamba nti bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Essunna ezo tusaala 2 nga tunasaala subhi. Nabbi zayogera ku rakaata subhi, raka 2 ezaki eza subhi ezo nga tonnagisaala, khairun min ad-dunya wa ma fiha, zisinga eddunya n'ebigiriko. Raka essunna endala osaala 4 nga tonnaba kusaala sala ya dhuhuri, saalayo 2 n'osaala 2 nga tonnasaala ki dhuhuri. Endala n'osaala 2 oluvannyuma lwa dhuhuri, ezaawamu ziba ziweze 6 gattako 2 8. Kati bwe tuba nga tumaze magaribi era tusaalayo 2, ne bwe tuba nga tumaze ishaayi tusaalayo meka 2, ezibeera nga awamu ziraka 12. Azeekwatako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti amuzimbira ennyumba Allah mu jjana. Barakallahu fika. Barakallah. Tukyali ku mutu gwaffe gwa Rawda Islam Media. Tuli wakati mu program y'okwanukula ebibuuzo. Seeka ono mwannyinaffe Nayigaga Fatima e Saudi Arabia abuuza bw'ati, agamba nti bannabbi bonna baali Bawarabu oba abamu bava mu nsi ndala? Bannabbi ba Allah basinga obungi tebaali Bawarabu. Qur'ani eraga nti bannabbi abaali Abawarabu baali bameka? 4. Baali 4. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndowooza ye nabbi w'okumeka ow'okutaano mu abo bannabbi. Asooka bamuyita Huudu, ava mu kika kye bayita ekyaba Adi. Era baga nti ekyo ekika ekyo kiri mu Baarabu al-Ariba. Abawarabu baawulwamu emiteeko, mulimu Arabu al-Ariba wal Arabu al-Musta'riba wa Arabu Yaman. Waliwo Abawarabu abo baava e Yaman. Kati al-Arabu al-Ariba bakasangwawo abo baali bamanyikiddwa nnyo nga gye bali mu nsi z'Abawarabu mu bika byabwe eby'enjawulo. Kati ekika ky'aba Adi kyali kimu ku bika byabo bye bayita Baarabu bakansangwawo abasangwawo mu Jaziratul Arabi, mu kyombolo ky'Abawarabu. Era mwe muva nabbi Huudu bun Abdillah bwe kigambibwa. Huudu bun Abdillah ava mu kika ekyo era yali musajja Muwarabu. Omulala baali bamuyita nabbi wa Allah Salihi ava mu kika ky'aba Thamud.
thamudu kigambibwa ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam yali mutabani wa Ibrahim era gwe yasenguka naye ng'ava mu bantu be agenda eshami n'akola ekikaawo mu bawarabu ekimanyikiddwa eky'abathamud nabbi salih alayhi salatu wassalam Allah gwayogerako nti kadhaba thamudu bitagwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها kati Salihi ava mu kika ky'aba Thamud abantu be baali babayita ba kika kya Thamud kika ky'aba Warabu ekigambibwa nabbi omulala bamuyita Shuaibu ayinza okubanga Salihi alayhi salatu wassalamu ekikati kye nakyo kiri bawali abawarabu be bayita abaariba bwe baseerabidde nga Shuaibu ono ekikati kye bayita Madiana kyekyava ku Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Naam, Shuaibu ekikati kyekyava ku Ibrahimu alayhi salatu wassalam yali ava mu kika ky'aba Madiana abantu ba Shuaibu alayhi salatu wassalam era kimanyikiddwa nnyo mu bika by'abawarabu. Nabbi omulala Ismail ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam oyo ava mu bawarabu be bayita al-arabu al-musta'riba ayina abawarabu be basangawo Ibrahim be yasangawo e Madina e Makka oba mu kyondo ky'abawarabu. Kati Ismail bwamuzaala olw'okuba maama we yakuliraawo n'abeera arabu musta'riba n'abeera mu kika ky'abawarabu abazze obuzzi mu kitundu n'afuuka musta'riba n'afuuka muwarabu olunyiriri olwo ne luviiramu ddala ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa ava mu lunyiriri lwani lwa Ismail ibn Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. abo bannabbi abawarabu abali sarahan mu Qur'ani ekitiibwa bye baleeta naye waliwo bannabbi babiri abawali mbaboogerako mu bitabo byabwe. Bannabbi abo kigambibwa nti baali bawarabu era baaliwo wakati wa nabbi Isa ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi omu baali bamuyita Khalidu subhanallah baali bamuyita Khalidu al-Absi. Khalidu al-Absi yali ava mu kika ky'aba Absi. Khalid al-Absi. Nabbi okubiri baali bamuyita Hanzalatu